to protecting n'abalala si buli omuntu tumuleka omanyi aliwo abantu abalowooza wano mu Uganda ti gavumenti erina okukeera ku makya etuwa essente nga tutudde waka golooza kituufu si kituufu naye ate si bakyamu nawe bakolaki copyright yabateereddewo banka y'okukimamu ssente liri pazo yabuuza ssente ziriwa kati endowooza ye mumulage ssente weziri kati etteeka erinenye oba erisiba afaanana bw'atyo tiririiwo nti endowooza yekyobugagga ki bule why Swanks Avenue is not involved in copyright law bino biki okulaba nga bali wansi ne waggulu bajaganya Swanks Avenue artist nerebo yo not large ebiseera ebisinga bw'oba toli musezi tobeera mu nkuŋŋaana z'abali b'abafu wangi bw'obeera toli musezi enkuŋŋaana z'abali b'abafu tokola ki tozibeeramu so waliwo abantu abakulifying okubeera mu assembly y'abasibe kati Swanks singa yabadde awo nanditidde nnyo bye anyway mabega kawo tubadde mu wiiki ewedde computer misuse eteeka baaliisa omukulu eyalireeta omumanyi mukulu Muhammad Nsereko naye ati owekitiibwa naye lyagobeddwa whom to blame I think government ya Uganda ekwasaganyiza ebintu bingi nnyo mulundi gumu ena batamanyi basanyukira etteeka lya copyright ena abantu babasiba computer misuse kakati osanga ensi zitegeera oba ezikulaakulanye ebbanga lyewamala mu kkomera government ekuliyirira because computer misuse government yeva asinga gwe amenya omusango okitegeera so just think omumanyi nti Uganda yaffe nti abantu bannya bagirimu nga bakola byabwe ffenna tuli byabwe tulina amateeka mangi nnyo agali mu Uganda muno ge bamenye naye gamakwata ku first family okubeera active so beekuteeka baaligyewo nga lyavuddewo kiba kitegeeza bano omusajja nga abeera n'engatto awabire gavumenti emuliyirire kubanga nesobola omuyirira agiwaabire because bamusibira bwereere etteeka lyali terigasa kanso jangu sokojja kanso guno kuba musango omusango gutambula gudda mabega oba mu maaso omusajja bamusiba omusajja Madubala bamusiba kossa n'abalala Ntambi abasefuko babasibye bano bakabaka biki eyitaani pressure ne misuse computer misuse bagijjeewo kati bano bayina enkizo y'okugenda mu kooti ne baliyirirwa basoteekayo omusango eri high court nga basaba kooti eyise ekiragiro ky'okubayirira kubanga etteeka okuvira ddala onset baliyo twabagambirawo etteeka terisobola kukola era twateekayo constitutional petition ng'obudde bukyali ba George Musisi wamu n'abalala lwakuba nti gavumenti yaffe oluusi ekikuba kigenderere ndowooza yali eyagala soke tuve mu campaign mu bisira by'obululu kuba eyambibwako okuregulatinga that particular line naye nga basoteekayo omusango ne babayiririra ate si bokka nesano tulina bakyali munda waliyo n'abakyaliwo wansi w'eri etteeka Computer Misuse Act naye nabo era tugamba nti balina kuteebwa mbagirawo lwakuba nti willingness ya gavumenti yaffe oluusi erimu ebitege nti lwe twavayo ne tulwanirira bannayuganda okuyisa good judgment mu Kabaziguruka kooti yayisa judgment nejjawo court martial naye nessaawa eno be baali baasiba nga bakyaliyo ku biragiro bya court martial baagaana obbata paka era kooti weekoze amavumbikaawo ekole ki ezeewo court martial naye era constitutional court ejja kuddamu esazeemu etteeka eryo parliament yakoze eki neyayisizza mu court martial kubanga constitution ekugamba nti kooti weeba evuddeyo neyita oba neteekawo ensala ku tteeka eryo ate gwe parliament olina buyinza kuddamu kutuula kukola bago pya kwekyo kooti yakoze eki katono nnyo kanso lino etteeka lyayita litya eriruwa eritya computer misuse parliament yegayisa speaker atuula n'ababaka n'omubaka gwe walonda akola ki atuula era kyemanyi oli wa Kampala omukulu Sereko Muhammad yennyini yakola ki yakulembera etteeka eryo era it was a private members bill actually teyali government etteeka lino lyayita nti tulina obuzibu bunene nnyo nga Uganda nti kaba obutamanya mu parliament eno eyise bubadde bungi era tubali tukulenyaga amateeka ga nay nga speaker wafagamba the eyes saw it kati ngetteeka likola ki liita abantu babakooye baagala transport nga bakola ki bayisa bino ebintu ebifaanagana bwe bityo
naye kikikyengezaako okugamba zikano kalinga kuwabula togenda n'ovuma abantu mbulwokuba etteeka lyakoze lyavuddewo. Tulina amateeka mangi agasobola okuprotectinga omuntu nga kanso bwe yabanyonyodde. Tulina amateeka mangi agasobola okuprotectinga omuntu okuvumibwa. Togenda kugenda ovume bantu ku internet olw'okuba tewaliwo tteeka likola ki likukwata, bajja kukwata. Era nze tuli wano tuli ku muyiggo ogw'abantu abaavuma omwana omuto owa munnaffe munnamawole munnaffe Zubeda Byantalo. Waliwo abalongo babiri babayita Brenna ne Sharing and something bali ku TikTok okwo. Abo twabataddeko ssente. Amanje bali mekazi manyiwe wanje kata otufunira ebikwatagana ku Brenna and Sherry balongo bali ku TikTok. Akakadde ka ssente okayina mu nsawo. You see actually Netaffe tulagirire gye bali abaleeta yatujja mwongereramu tujja mwongereramu Jacob wadagameka ebyokuvuma abantu nga bwe nga gwolowooza mb'ogenda kuyitawo nakyo olw'okuba etteeka teririwo tekikola ekitegeera n'ekirala yadde nga tukkiriza nti etteeka bbi tekitegeeza nti etteeka obutabaawo kitusindika ate kubeera nga tweyisanga nsolo. Waliwo omuvubuka gwe nalabye ovuze emmotoka ogenza olabye omwana wa munno omutadde mu kifaananyi olw'okuba tokkiriziganya naye ne mukyala we. Kankugamba ekigambo kino wammanga ensonga zo ziri wakati ne tutuuka ku sseri erikwata mutandisa ebintu ebyekito. Noonya muwala wa Jacob owulire yakyala ono yakyala saba oteesa amateeka ganeno tegali just ku Computer Misuse Act. Computer Misuse Act etambula wamu n'amateeka agamu nga tuyika tulaba mu penal code tulinamu insult. Insult te musango kati osobola okuvaayo n'oyogera ebigambo ebivuula oyina kuteekako omusango gwa insult. Osobola okuvaayo n'owaayiriza oyina kuteekako omusango gwa criminal defamation. Osobola okuvaayo mu mawulire tulina kiyita criminal libel kitambula kumpi ne defamation. Kati gwe wajjawo Computer Misuse Act tekitegeeza nti ofunye omwagaanya okuvaayo ovume olejja kuteekako omusango omulala. Ekirala ne mu ssemateeka tulina bill number chapter 4 etuwa ebbeetu n'eddembe ag'enjawulo. Tulina kye tuyita right to privacy. Omuntu asobola okuteekako breaching a right to privacy ng'ovudde n'oyingira mu maka ge ng'oyingidde n'oyingira mu personal life ye. Akugambye example bwe n'ovaayo n'ogenda n'okwata n'otuza kamera mu mwana emayina omwana w'omuntu olowooza mayina yani amulinako authority era ayinakuwa guardian oba muzadde we. So bw'ovaayo n'otunuza omwana ne mu kamera without the consent of omuzadde we you're breaching someone's right to personal liberty and privacy. So nalabye banno batinga bajjaganya ndaba abaana ababadde bavuma ku mutimbagano bajjaganya namufaanaganamu ng'abayimbi ku bya copyright. Wantu ino obuzibu tukekereza nnyo okumanya Nobati Musasa alawo okumanya agenda okumanya nga tumutabukidde wanje agenda okumanya Nobati nga tumutabukidde naye ajja kumanya wanakuvunayo amanya amateeka n'amuvuma ajja mutizaayo okitege nenze banayinza bagamba mukwata ku Melissa mujja kakasa esegera mu kooti wazira nkukyalira nenkubuuza muwala nga omwagazaaki oyogera byekisiru abaana mubaviiku baluwira itiyo bagamba ki buule bakavumira bakuno abo bannyinaffe kye batabajjaako era nze kisikanya nabo kubajjako ddembe lyabwe ebyokweyogerera. Nze ndi munnamawulire am a slave of press freedom and the right to freedom of speech and expression. Yes. Akale omuntu kiri nnomo omuntu okugamba nti nze ndi mu ndowooza etegeera nti kiri nnomo omuntu okuvayo n'agamba president naye president ndabanga atategeera. It is normal. Nze bwe mpulira nze ndaba president atufuga alinga atategeera. Kiri nnomo genda ogamba gundi bishop nti bishop oli muyaaye okitegeera kubanga nze ndowooza ekimu eky'ekkumi tekyandikugulidde mu mmotoka eyo ddembe lya buntu. Naye tosobola okuvaayo ogenda ogambe bishop olya n'abantu gambe president oli mulogotta abantu olina obujulizi olinga kino okitegeera awo oba ovodde okulengeza n'okuvuma okitegeera ate n'abalala abawaaba katugambe muteeke kadde mukama wange ono n'amateeka gyakugamba nti
etteeka lya defamation lina litugambira nti defamation kwe kulengeza okulengeza gwe balengeza olengezeka mulimu abantu nga bo beerengeza dda olengezeka mu bantu abategeera you're defamed before the right thinking oba reasonable people naye tujagenda ŋŋambe nti onengeza ku TikTok bajja kubuuza we bakulengezeza waliwo abategeera singa oli akulengedeza mu bbaala ababadde wonawona babadde batamidde so mbadde nina ekibuuzo ekirala ekigamba nti should we expect another reading okubanga tebeeyibaala bayinza n'olizaawo ekyo kimenya mateeka ono ajja kunyonyola nti bwe bakola ruling enfaanagana bwetyo tosobola ate kuteekayo tteeka olwedde ekibagambye nga kooti kyeyakola ku court martial nti amaana eddayo naye biba bifu waliwo ekintu kyolabira nga ddala oli mu kuwa balwanyizi ba ddembe bya kola nga ffe nti ojja kuzaayo etteeka ya Computer Misuse Act era tujja kuzaayo mu Constitutional Court tukupetitioninge nti wakola kikyamu wabula kyetwagala okwongera okwefasayizinga nga bwana Bule bwagambye nti toweeyibaala nti olw'okuba bajjeewo Computer Misuse Act ng'ogende ng'otyoboola nkugambye tulina eddembe ery'obwebange nti loni bwe naakunyiiza okubanga omuntu ozimbye olina okubako engeri gy'oexpressingamu nti onyiize tosiga kunyiiza osigale nga kasiru ojja kufa mangu so etteeka ligamba nti omuntu alina right of expression enkunyiizizza weepika bwoti olina okubako byokola ki byoyogera naye byoyogera bigenda kuba byogerwa bitya nti waliwo ebigenda okwogera ogambe omusajja sigenda kuvawo ngende nkuloope naye ate omuntu bannayuganda ffena tunyiizibwa ddala gavumenti etunyiiza n'ogenda n'ovuga emmotoka okuva wano ng'oli mu binnya ng'olinga avuga amagombe so tusigenda kuvaawo ngende mu ggalagi bansaba kakadde kalamba olowooze nti ngenda kusirika busirisi era nja kuvayo ng'ambe gavumenti nti ssente zaffe bweba muzitwala mu nsawo zammwe muzirya. That is a right of expression and the right of annoyance. N'akalala akatono akatayina kwerabira nti byonna mubikole nga mujjukira gavumenti eno bwekola ki bwefaanana. Waliwo munnamateeka afe amuyita Hassan Malema Birizi ali mu mbuzi ekkokka. Waliwo yaŋŋambye awo tikakati engeri etteeka girivudde wagenda mujjayo webali ne mubuuza gwe yanyiza omumanyi Bule nga nkwerekereza akasemberayo ddala kooti bwegamba nti etteeka lyayita mu bukyamu tuli ne badroppinga out nga waliwo eyalireeta n'omukuliisa Mr. Nsereko whom to blame Nsereko kalireeta oba bakaliisa tosobola kunenya muntu nga bw'alowooza Nsereko yalina endowooza ye okunenya alireeta olondamu yabalonda wanje ate okumunenya onenya ate abaalilonda ne baamulonda okunenya Nsereko onenya abaamulonda Nsereko tosobola munenya